Kale, how are you doing, my people? Hope everyone is doing very fine. Kase musibye bulungi, my dad sana naje musibye kwa mtraba. Sijja gamba mwasuzo mutya mwasiyo mutya mujja balako je mutusaka engalo because buli omwala ba video eno kubude obwenjawulo ate according to timeline jensi jali abantu be Dubai mugamba mutya, abantu be Kosovo mugamba mutya, abantu be Mutundo mugamba mutya, abantu bangabe mukono. How are you doing? Kasubire muri my dad sana. Watu wa Kenya mnasemaje, mnasema nini, mnasema uko hapo mbebaza nnyo kubanga program. Thank you so very much, people from Nairobi, people from Kasarani, my people from KU Kenyatta University, man. Big up upon myself, my OGs and OBs, all right, from that side. My name is One the King himself, as always. Okwanga kutusako amaulire woloko so poko ate kotane kalebule wana mugwanga ya Uganda. Different exclusive interviews mujja kwa muzifuna wano kao kanagende kono mukulu amanyidwa nga Master Pilot, so mugende wansao mulabe interview ye. It's an exclusive beautiful interview, so mugendeyo mujirabe mutegere dada kitufu chicha abaddeko chichariko ebyawuma bigamba ki that side mujja kwa mumufuna bulungi nyonyo. So anyways, diving into the interview, omukulu BEBECOOL na bawazi wena nanyine hama tata wa Alan Hendrik Sali atengo ono omukulu yomukuba veteran benandise ba veteran omukulu atukubye muziki wano mugwanga la Uganda for a very very long time era nga twatogera ku the big four ba the big five so akuleka linyanga BEBECOOL, Bobby Wine, Jose Chameleon, the Good Life Boys wakwamno kati wasigala wo muyekaika n'abalala bangi nyonyonyo, and then the little stars that are coming up ku scene, you know, okuli the likes of Fik Fameka, Fefe Busi, Gravito Mutuju, Kings, Cindy Sanyu and all that group aside. Anyways, BEBECOOL ono yavude mu exclusive interview eyalagidwa ku mukutu ejenjawulo era ngo yavude nayogera ku bintu byenjawulo. First of all, yasose kutabukira buli sekino muyenna avayo nga abungesa ebigambo about his being so government not anti-government, era n'agamba muno ye soka asikinga nnyo wisdom, amagezi, understanding okutegeera ate ne knowledge okumanya. N'agamba so many people don't differentiate the three. They don't differentiate between wisdom, knowledge and understanding. Ne n'agamba ye ebintu ebisatu abiraba nnyo era yagala nnyo omuntu yenena eyekumira mu kumanya, mu kutegeera ate ne mu kuki ne mu ku understandinga osegede no mu kutegeera y'ebintu amagezi n'okumanya ayagala nnyo. N'agamba so many people used to talk about him engeri gye yagenda mu eggulu n'alwa. N'agamba first of all agenda kuba avaayo atwala omukulu amanyidwa nga Saleh mu kooti. Nengamba owayo oli gogenda otwala mu kooti ng'ate ngoma nnene. N'agamba no, because so many people accuse me of getting money okuva Saleh nenga I spent there 3 freaking months nga this guy Saleh atuwa magezi atusomesa nga we are planning for this industry or streamlining this industry so that abayimbi nga King Saha, abayimbi nga Gravity, abayimbi onona ola muno bagamba muno bali anti-government bakabako bomukunja tasira, so they can actually earn a living out of this industry. Naye katoba mugamba yampa sente nange kingenda okukola kikina kuba iki. I'm going to come out ngende mu courts of law mpabire Saleh okumbeza eggulu for all that time, that is 3 months, without him actually paying me, and I need my payment back because right now nange embere nyiga economy nyiga mnatira kula motoka yange sikira kukubo because sina set. Naye Saleh the answer so ate munene muvane mugamba muno answer so what do I do? I'm going to come out literally ne setting ngende mu court mbere nga ntwala omukulu amanyidwa nga Saleh gye binagula nengamba ne bebe, you're the king of e-buzz, king of news, gwe asinga kutambula kamawulire. Why would you do such a thing? Oyagala mawulire oba nedda? Anyways, nagamba sagala mawulire, but kyendabye abantu bana abagala enya amawulire ababiri ne bakuba walaala ennyo banetidde okubanga nkola ekyo kino. Ne mubuuza like who? Nagamba for example like King Sa ekisooka ne gangi ye bavuddeyo bagala kola lutalo okuuma. Tebamanyi umeno gye tugijje, tebamanyi umeno plani zayo ziri ki, lwaki tebasooka ne basoma akatabo ke twawandika oba report gye twajja eggulu oluvannyuma lw'okusinkana omukulu amanyidwa nga Saleh ne ba stakeholders ba industry n'akakiiko gye twandise police board ebadde eddukanya uma mu kaseera ebadde nga terina bukulembeze. Mujjukire muno obukulembeze bwa uma bwa becoming a void after a time year period. English is not me. Anyway, after a long period nga ekisanja kya Cindy ne Fina Masanyalaze n'abalala baliko babbi the likes of Big Eye babaza okubanga bakola ki nga kiggwako. So ngenda kuba nkutuusako omukulu BEBECOOL era oniyavuddeyo n'agamba King Saha abeere nga akola ki ng'avaayo abeere ng'awuliriza nnyo eri abakulu ababadde mu industry for a very long time ate nekirala yeebuuzengako nnyo
nga tanavaayo kukola bintu byekimu ekyavuddeko n'avaayo n'asekerera n'omukulu big eye naga big eye obadde mu government eno for a very long time but it looks like you don't know how these things work and I want you as my little brother to understand how the system works because tosobola vaayo n'ogamba government terina lukusa luyingira mu private entity because government era yekola amateeka agafuga private sector kitegedde agafuga ebitongole bino ebyabise kinomu like WUMA ne associations ez'enjawulo era kyali government eyavaayo okulaba muno ereetawo etteeka erikulaakulanya associations zino ne SACCO zino okubanga eziwa ssente through micro support center okitegedde nnyo so ebingi nyo byayogedde binjagala okubanga some of these nkunyonyolako ate obeere nga nkola ki nga mbikutuusako bere nga omulirako ekyokusatu yagambye asaba omukulu amanyiddwa nga King Saama ne Suulu abeere nga alowooza nnyo okusinga okwogera ennyo yagambye Manisuulu muganda wange muto wange kimanyi kano kamanyi okukyankalanya but I want you to think a lot lowooza nnyo ku bintu bino n'obunene bw'ekintu kino nga bwe kiri than coming out just okukola akantu akatono olwekyo kyoyagala osanyuseko abantu anonaye nga ate in the long run kigenda kuba kikuviiramu obuzibu so omukulu BEBECOOL nabyogedde asinziira mu maka ge wali ekiwaatule mumanyi bulungi nnyo y'omu kwabo kati abalina amaka amanene nnyo era ageesimisa gengenda okuba nga si njogerako naye mubeere nga mukwati mubitegera so simple little things BEBECOOL byavuddeyo nayogerako benjagala okuba nga nkutuusako naye nga sagala bwera byatutekamu ssente si balala be bannaffe aba King Montage Studios bano nga basangibwa bwe nankulabye bakuba ebifaananyi ku buli mbaga emikolo gyonna okwanjula birthday party photoshoots n'ekimu ekimu gendawo ku studio zaabwe bakyayireko that is enankulabye ku bitaala oba bakubireko ku 07024425 essimu eyo beekuyiseeko waliwo ennamba eziyitawo wansi awo mu kasukulu wano wansi wano w'ensonzi wano wati mu kasukulu awo eziyitawo genda mu maaso obeere nga ozitegereza ate obeere nga ozifuna bulungi nnyo naye ng'amanya yenze King Smith nga bulijjo okuba nga nkutuusaako tobeerabira kimu kimu njokakyuka subscribe katugende wa BEBECOOL then tukoma tugenda kuba tugenda mawulire amalala mangi nnyo tovaawo music industry erimu abaana abato bakuba nnyo kerere naye kale omuntu nganze mbakkiriza okuba kerere kuba energy yaabwe yakuleekaana si yakulowooza fe energy yaffe yakulowooza mu bwongo bato baffe bano ekintu kye balina okusooka okumanya nti okuleekaana si engeri gye bakolamu ebintu okay ekyokubiri music industry bino ebyalinga ebyokuddawo mbuweerage buli kiseera kino nekiri nga tolina product tebikyakola era natunuulidde muganda wange biga nangamba kati gwe music ono kiki ddala ddala kyomulabamu kyomufunyeemu nga paka ne kakati you don't reason well obadde mu gavumenti eyo bw'olaba nga ebintu tebitambula behave diplomatically ne bw'oba ozzeku olwo olunaku yogera neki n'abasirikale ate bwe bagamba nti vaawo kati ku myaka gy'aliko okola ki ovaawo advice gye nnina njagala nsaba abayimbi bajjukire nti twali ggulu okumala ebbanga eggwanvu ewa genocide ekyali eggulo twatuuka ku nzikiriziganya era mu kusomesa kwange nasomesa ne ŋŋamba nti ekintu ekisobola okuggyawo ebintu bino byonna nga bw'obiraba kuddira associations zonna ne zeegatta mu kibaketi kiki kyobulaba nti nali mbagamba nti mulekeewo abantu abalina experience okay kubanga kati olwaba tamayina kumanya nti gavumenti erina emikono egiyingira mu private sector kyewuunyisa era bw'aba ayimidde ku TV n'akyogera bw'atyo gyebiba ebimu ku bizibu bye tulina Dr. Tim musajja mukulu ali respected mu music industry yajja n'ayiga mangu nnyo abantu abasinga baategeera kye twaliko it was to join the industry era ngenda kusaba kati abatuwuliriza nti first and foremost muto wange King Saha ne ganga ye n'abantu beekubemu mu mitima basooke mangu bafuneyo ku butabo obwo ebintu bye twadiscussinga bategeere ebiki ebintu ebyo bye twadiscussinga kyeki era bitegeeza ki era bituyamba bitya kubanga engeri gye bituyamba yeeno yennyini awasookera ku mulyango baateekawo gundi ku TV debate okay candidate omu teyalabikako ku debate naye nga oyo ate alabika teyajja nze kankubuulire
genda olabe debate gye baateeka ku TV owulirira ddala nga amagumba otudde naye go gafuluma gagenda gatambula gagenda era mbeera njogera ne bakulu bannange ne bagamba nti that's why tulina okukola ekituufu tetu-exposinga bantu baffe bwe tutyo okay kino tekyava ne kuba nti si kyakumanya luzungu just n'okuba nti tosobola kuddamu kibuuzo kye bakubuuzizza. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.